Sagala kufa. Ate abantu basirikidde ebintu mukulu batte kankubuulira abantu tebannaba kutegeera naye okukula growing up is pain. Olaba mu nsi muno nga tutambula buli muntu gw'oyitako nga muntu mukulu alina ekizibu kyasirikidde. Emyaka n'emyaka toddaawo n'ogamba nti gundi oyo nze nina ebizibu ebingi. Tebakulimba bagamba nti gundi ali bulungi. Tobikkulangako mutima gwe. Ogenda kusanga omusajja omugagga nga buli kimu kyonna abakozi bali waka nga ssente zimuyita babuyitabe n'akuwa ekizibu ekiriwo nga tosobola kimaliriza. Nga mu kutambula ne bizinensi omwo yamanya oluvannyuma lw'omwaka nga Kayanda kyabadde akola ewuwe tosobola kitegeera. Lwakitegedde enzungu ne bazoogera n'atunuulira emmali agitwale bagenda gigabana batya abaana bakuze n'akireka nkireke. Kayanda yegazaanye. Oli abeerawo n'asirika. Genda kuddalo Kayanda bamutuma ku dduuka awo teyakomawo. Yafuluma kiraawo ng'omugagga epesa yanyiga abe wamwe mubakubire. N'asirika. Mubira kumagwe nti bakasanze mu mwala. Bakasanze mu lubiji. Kanywa nya. Kumbe omusajja atandika okubala abalamu agambe Margaret ono twawukane ku gino emyaka we gituuse. Agenda okubibala abalamu ng'abiraba tebikola ki n'agamba kasita nange nina we nakola ki we naida naye ate kino tekyebeereka. Obujozi bwonna ye complainant n'afuukirawo jjaaji n'afuuka executor. N'atwala Kayanda kalabba. Kayanda n'anywera mu myala. Kati n'omusanga ngadda awaka n'atuula ne yeesiwa amagengere naye nga byasirikidde wano. Abanene abo boolaba mu V8 abatuukawo nga naye ne mukyala we tebasobola kutuula nga beeriraanye batosobola kumanya. Batugamba bugambi nti abagagga abo nti mirimu gye bakola. Ekikola ki? Ndekati nga badokita abalina okunywa nnyo olw'ebyo byalaba. Ayinginia nti balaba ebintu bingi eyo. Balabye ebintu bingi. Mukulu batte gy'okoma okukula amagezi go galaba ebintu. Okanya kulanga omusajja lusinzi teziva mu mmotoka. Naye bw'onaabanga olw'embaga egenda kutuuka oyinza obbalaba nga beekutte ku mikono bwe bati. Akatebe kamanyi. N'amuterereza akatebe. Naye nga bikomaawo. Kumira asinga abadde osobola okukajjawo. Naye wali gudde ekigwe nkuba wettwe. Senga akabadde ako kumpi kakuba ngufoloma eryo n'ofuna concussion n'ogenda. Naye ng'omuntu yasigala kutunula butunuzi bw'ati. Ate mu byonna obunnanfuusi obuli mu dduniya buno gy'ogenda oyiga gy'ogenda okoma okukula. Nze kati mukulu batte nnina abaana abampeereza message n'otunulira mu inbox ey'omwana n'akuteekeramu ebizibu ebifaananawo ebiti n'okwata ku mutwe bw'otyo n'ogamba kino kankireka. Abo abasajja abanene bagenda ne balaba ebintu ne batereka wano nga status gy'aliko alaba ekyo tasobola kaakati kukituukamu. Gwe bawulire batya nti ate kaakati owekitiibwa bw'ati abadde atambula kubanga manya nti n'abantu abali mu mbeera bwezito tebalya wala. Kumpimpi gye bata ate wasobola okubeera convenient. Genda okulaba akavubuka akabadde kakubaza saluti. Genda okulaba akaboda kobadde otuma awaka. Mutwale eyo bino. Katuuka kakati kabadde mu compound yo nga kasitula ebigere bino ne kabiteeka ku mayembe. Ngagambala ekinu. Kaje nalongo tubadde tuleese bino. Nga katandika okugira. Watandika bw'ati okanyuza nno gundi yabadde agize bw'ati. Amwogerera mu mboozi. Kumbe batandika osaagira mu compound yo. Sente zolese ezo kameza zibeere ez'omugagga. Andrew Boda tavuze asiibye wano. Ate ogendo kyaga mu mukyala alina okubeera omukambwe nga yatandika kusaagiriza bw'atandika okusinika amanyo n'obwo obulenzi. Tobeerawo. Ogenda okugira bw'oti omuntu akyekanga. Ate ggwe bwe kiba kituuka ewuwo ku kyalo gwe asembayo okumanya. Abantu bagamba twali tumanya amanyi. Osanga endiga yali yamutomera nga yagira budda bw'ati nakkiriza nti kale nkuuma. Ogenda okumanya ng'ekyalo kyonna tokimanyi. Nkuuma naye James bw'anajjanga bw'ati yamaliriza ensonga.
ffe tetwayogera nnyo munne twali tumumusya ekyo naawe kiraba n'omuntu omuvubuka ataavanga mu kikomero omwo ntyeyona nekiyamanula ensonga yazitulamu nga toliyo ez'abaagalana bali ababiri ataliggwe era ensonga ne bazikola ki era abantu bonna baali bakwewuunya omusajja ayagala ennyo famire ye wetwagulanga netulowooza pressure zirabika zakkuba mukyala n'omukkiriza akola ati gwe nannyini nsonga gwasembayo okukola ki ate ne banneewe kituukako fe abasajja bannange ddala fe abasibanga tukola alalalala mukama asaasira busaasizi ekyo ekibuga bodde bwokino okitunuulya bwe kitambula ojja kutya era tubeere nga nkoko nti nno totunuulira nnyo kyekoze eki teridde tojja kugirya ogenda n'otunula bwoti abaana babawadde amamotoka amalungi banyiriridde mu maka g'abantu naye ng'ababanyiriza n'ababalabira bye babakolera emabega ofaako ng'onyiririza balala onyiririza ng'ogula ekiziga ekyebbeeyi n'akawoowo omuyaye ne yeegomba ye asiba mu jjimu omeye n'amalako akawoowo n'ekiziga entuulya waka Metambula wanyama ne basebo extra digest mugobasonga mu nsi abantu bye basirikidde for the sake of it ojja kwewuunya kale banyabo ne basebo tubaniriza mbalamusizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bitambula bitya muli mutya it's a Saturday nze sesanga bate the great tubane Haj Yasin Bakaluba properties nga twogera ebigambo amanyi manji kale bwe tutambudde bwe tutandise banyabo ne basebo Haji wanje soka obakakase nti wooli abatuuliza mwasuze mutya kansuubire muli bulungi muli steady tukomyewo nate tukikube akasana weekalye ne Uganda kocha abantu 9 ku 10 bagudde deddalu akasana kabayita mu kawompo ne kagenda direct ku mwoyo paka mu wallet we kava mu wallet ne kasala shu paka ku mwoyo waliwo yagambye nti omusana guno abantu abamu basanga teboogera baleke olina okwegendereza abantu bakasala direct kuva mu January obwavu bukyali kano kaase enfufu eringa enfufu abantu bakambwe era kati omuntu wakugamba nti nviira mu maaso tambuli kyukirawo nyini oveewo ogende tomudda na muntu ate kiki tambula butambuzi bano bate nkukoze eki oleeta mitawaana embeera ye eri Uganda tubasaasidde nnyo nga naffe bwe twesaasira kale bwe tutandise banyabo ne basebo Haji tutandikirawo wennyini ne Passionate Kasimu agamba good morning Haji and Mr. Bate, I'm grateful for this show every single Saturday. We judge people with their actions, not their intentions. And we judge ourselves with our intentions, not our actions. How bold is that statement? We judge people? We judge people with their actions, not their intentions. Okusinziira ku bye bakola so si bye basuubira okukola. And we judge ourselves with our intentions, not our actions. Ate ffe kati munia ffe mu mitima gyaffe in fact tukifuula ate vice versa. Bw'olamula oli si bw'oyagala gw'okweramula. Bwe bubi omuntu bw'abaddeko kyemufunyeemu tulamula abantu okusinziira ku bye bakola ate nga kyekyali badde ekituufu naye ffe tweramula kusinziira ku bye biruubirirwa byaffe opposed ku bye tukola nekitegeeza nti ate ffe ababeera abakyamu ffe tweramula bulungi abaana tubalamula bulungi ekyova olaba bwe tuba tubuulirira abaana tubagamba nti bw'otaawulirize ensi ejja kuwuliza ojja kuwulira lwampaka ne bakadde baffe baabanga ate era oba naali kitutte ku bataata nti be baalaganga ensi mu butuufu
nti akulaga obukambwe lwa nsonga nti amanyi ekiri ebweru. Era bw'omwana gw'olaba bajja babiibiita ensi yeeramuza bukambwe. Kuba ogenda okufula ogenda okujja mu nsi eyaddala ng'olaba yanjawulo negyobaddemu. Olaba abaana ewaka nga bakyazizza mikwano gyabwe n'obalaba we babuna firiigi. Naawe kwata. Muli obwaka akagamba nti kamulekeko olwaleero wiikendi mugambe agenda asiibeko mu mikwano gye. Tulabe nayo firiigi yaayo we baneejaga nga bagibikkula batyo. Bw'ataakome wakunyumiza emigga egikubiddwa banne nti ekibadde eri kitwagisemberedde busemberezi oli naapiikinga nti mulabika mulowooza mukwano gwaffe namugamba nja kwokya amagalo n'okwaza ku firiigi nti twasemberedde firiigi ne batugamba mulabika mulina ekirowoozo ekikola ki ekigitunda emiggo kaakati mu butuufu nze mu bulamu bwange oba mu ntegeera entuufu yalibadde yakulamula muntu kusinziira ki kyakola opposite ku kyasuubira. We judge a tree by the fruits it bears, not what it brags to. Abantu nno bangi nnyo bagagga, abantu bangi bampisa, abantu bangi nnyo bayamba n'abantu mu birowoozo. Bebagagga mitima era waliwo abatandika edda omukyala yamuzimbira dde ennyumba byonna abaana bajja ku mazzi basula munyonyi wali ku Garuga Palmarina babalabira awo naye bawangadde emyaka 20 lwakuba tebannasenguka era kyali Sonde. Bakyali awo balinze ebiro ebiro bijja kutuuka ssaawa zonna naye ekituufu kya byonna abantu twali badde tujajinga abantu bintu bye bakola. Olaba omwami n'ava awaka n'akomawo tugambe ssaawa nga 3 bannyo omukyala n'ayomba. Omwami oyo bw'atandika okwenenyeza omukyala mwe babatte ba mami nsonyiwa n'ofukamira n'ogenda siri mwezo liigi okakasa oyogera kigambo lumu kati olwo we bakuvunaana okudde essaawa 3 ng'onvunaana ki ssaawa 4 ng'onvunaana anti wangamba kudda mmeka 12 nedda ssebo ebyo nabyo byakumala gi certificate nti oziwa 12 nga tonnadda toddira ddala abatemu tuba tweraliikirira batemu ssaawa 4 baba batandise bayinza okukubirawo nedda akuleka ofesi yagwa muzaala tebanziika ku bijja byewa nti ogenda kubajuliza poloti nga tebannagulanda toyogedde bulungi naye mutonzi waffe yasalawo obankomawo oyinza kubanga wakayingira yakuteezewako omuyaaye kati n'oyingira ssaawa 4 omukyala n'ayomba n'ofukamira ku ttaka ne weeziribanga enkya n'okomawo 4 oba 4 kitundu kibaako kyekikoze amakulu naye singa neetonda nkomyewo ssaawa 4 noga kale nkitegedde n'otayogera na bingi n'osirika oluddako n'okomawo ssaawa 3 oba 2 kitundu oba wayiga era okwetonda ako kuba kwali kwansonga kati a true apology is a changed behavior. Nti oli oyinza n'okwogera n'asirika busirisi bw'ati tewasasudde fiizi z'abaana tewakoze kino oba oli awo enkeera nga zze nazo kitegeeza nti oba nga zenekaalisiiti naye omanyi kyekitegeeza ate nno ne mu ntambula y'olwaleero enkola y'ebintu olwaleero bw'ogitunuulira abaana bwe batyo bwe batambula emputu eri mu bantu ennaku zino oba ogenda gyetikkira ku motoka totwala ka minibus wetaaga sinotruck baziyita sinotruck ne bitwera bino bi 40 feet abaana balina emputu ate bw'osanga omuntu omusirisa obulungi omanyi mulimu omuntu akola emputu ng'ali talkative naye mulimu ate atayogera ate oyo atayogera akunyiiza n'asukka n'okusukka
yaba muzibu olina pretendingira ddala nti nno kyoyogedde akikoze eki akiwulidde ogenda ayinza nokikuddiramu n'akulagira ddala nti okikoze eki ogenda okulaba ng'enkeera zze ku birala lwaki mputtu kaakati oyo bw'omugwako oba ogenda kukola ki it is changed behavior yesinga kati gwe omuntu omugamba omujajingira ku ki batte munno akugamba gwe munnange nkwagala nnyo naye n'owulira ekizibu kyagudde ku maamawo alwadde akoze atya tabuuzanga nako nti owaaye mukadde maama ali atya era akyagamba ye munno akyakugamba nti ye munno muyinza n'omuwerekera emagombe essimu ebiseera ebyo n'akugamba nga bwetaaliko omukubira essimu n'asooka akubuuza oli luddawa omugamba nti nno mulwadde bw'ogikuba ku makya asooka n'agibikka n'alindako ku 8 eyo agendagendako mu WhatsApp mwoli omwo alaba oba wasuddeyo oyinza wategedde dda agenda okugira bwati kale twaba twasula ekizo nga tuttigoma n'akazuuku kakakati bannaye nga kibinyo kanyambalirewo kanyambali eddoboozi kanyambali nzije ensonga kumba akutte ku kisenge bwa ng'olwo amaze baleka ategedde buli kimu ekigenda omugenzi amayiti mumugyeyo mu mokyale mumututte waka era bw'atuuka nzize mbwa watudde ebase n'ensukka nga kiri yakikoze eki yakijjeewo dda kati tujajinga abantu okusinziira ku actions zaabwe wekyotannaba kumanya wano mukulu batte buli lwogamba omuntu nti ogenda kumwewolako ssente aba yakamala okukiryalinga emmotoka aba yakatwala abaana omufizi kale senga oba wankubidde ate sente nabadde nazo nabadde oba tukoze tutya kandabe nagondi oba naye nkubiraako enkya tulabe takuwakkiriya nno akutwala mpola mpola abikaalekamu ali awo bwe yagize bwati nasikondokamu kumpa akutwalira ddala wanakugamba otwagenza omukwatako nga tulaba amaaso gafuuse ebyeru kwegamba otandika empola ogenda nga abajjanjabyeko bakira afusiza ekikutuko okitegeera wano kijja omanyi okitegeera sebo kijja omanyi kati nze omuntu mala kulaba kikyali n'ekirala mukulu batte funo amagezi funo obugunjufu obwawula abantu bo okuva ku batali bantu bo ekyo kigenda kukolebwa nga olina amagezi agatunuulira enkaliriza nakikunnyonnyolamuuko wano ejjuuzi nekugamba nti abantu bagenda kuwangaala mu nsi myaka 40, 50 nga balowooza balina emikwano naye nga bamanyi bumanya bantu okumanya abantu bafune obutegeevu obwawula ku bantu be bamanyi n'emikwano gyabwe bayita emikwano oba abantu ababaagala simanyi obaako okategedde abantu babeera mu nsi kyova olaba balemwa okukwata okuwumbawumbako abantu baabwe be balina okwagala ne basitula namungi w'omuntu n'abamenya nga mu bangi abo tebamatiriza be balina kwagala ndi wano bakukubira olwaliro essimu totuulangako waka buli kaseera oli mu kkola oli eno naye abange abantu be tutambuliramu ddala abantu baffe kuba omuntu w'omulabe omutegeere omulaba nina munnabyabufuzi kati gwendaba gwe bakasuka eno gwe bakasuka eri abantu obanoonya ne sitole tebagigoberera kiri awo nga bwe baali badde naye boddayo n'otunula waliwo abantu be ababaddewo obudde bwonna abantu beegendereze nnyo nga badiiringa n'obulamu bw'ensi eno baleme kuwulira nnyo bakubira ngalo wabula bagezeeko nnyo okufiiringa babafiiringa mu mitima bw'oba olina omuntu ng'omuwulira amasannyalaze go naye tegakwatagana bwe kiba kisoboka tomwesibaako tobonaabona naye
abantu bali tomumalira budde naye takumalira budde. Mulimu abantu oba bakiba training abo trainings nti nno mulina okuba mwenna. Nze mukulu batte nina ebintu byengendedde ddala mu bulamu bwange nga ndifaayinga. Bwe mba sifiiringa muntu mba simufiiringa. Abantu tuli mu buwumbi 8 na kusoba. Simanyi kiba kikola ki nakyogera ngano ne ngamba abantu bayige okuta. Oba oliawo waliwo ababuulirira abantu Oluganda olina kukola kino bwoto Oluganda lutuufu naye muntu yagala muntu akwagala. Ate Oluganda terusinga bulamu. Mulimu abantu dolabira ddala nga embeera osika kitajja nga yavunda dda munda. N'abantu bategeere nti musobola okuba nga mweriraanye naye ng'emmeeme zammwe tezikwatagana. It is normal. Muntu mubeere wanoga gundi oyo muntu wange kizibwe wange gundi bwati naye waya tezigatta. Ate naye alina abalala bazigatta nabo. Naawe olina abalala b'okola ki? Genda wooli w'osobola okubeera compatible. Gw'olwaleero gw'oyita X waliwo gyali kati olinga agamba bannange oba yalwawo ono nagudde ku golodi. Kati obulamu bwe buto butandika. Naye nga batuusewo nga yoli atandise kwogerako bannaye Mukama abazaasire togwanga ku muziina gw'abatte. Embwa eriyandabye ennaku naye nga waliwo agamba Mukama Katonda senga Saluma stress nga naye akola ki? Era nze ngenda nentunuulira abantu abanyiigira abantu n'afiirawo. Oyo gwolaba gw'otayagala gw'olowoleza buli kimu kyonna nti n'ekirayinza n'okumera amayembe ng'aga sitaani. Waliwo oli amulowoozaako n'agamba Mukama Katonda yakola nga malayika amusinza Neema. Malayika amusinza okitegeera ng'oyo yoyo yamutegeera tolina kirala ky'okola ki ky'omugamba. Era n'abaako oba n'afa n'akola bw'ati ayinza okukaaba ne yeeziribanga. Mu myaka gyaffe gye tuwangaala mu nsi myaka 45-60 ekyennaku omuntu kyalwawo okutegeera nti mu lumbeerwa abantu abagenda okukaabira amaziga beeziribanga bagenda kubanga 10 n'obutawera. Abantu babeerawo. In fact olaba abantu babiri be bakaaba ne babakaabira mu episode n'asukuma n'agira ati avuge n'okulya olumbe lusiriikiridde nga bagamba gundi ati gundi yeebaseemu ng'agenda kuzzaako edda. Naye mukazi wattu n'alinda abagenda okudda eba n'asaasamu bulungi n'agukuba. Kwegana n'obeeraawo nga olumbero lugenda kubbowa abantu lukole ki? Lukatagge. Naye nga mu nsi omaze emyaka gyonna ng'oli mu kuzunga n'abantu. Ozunga n'abantu abagenda okuzuukuka nkugenze embirabye. Omuntu ne bagamba nti gundi abadde munne wa gundi ne batuuka nga bagenda kuziika ku ssaawa 10 atuuka awo ku 9. Abadde munne abadde ebyama aleta ka box kangamba batuuka nno ne balyoka babutika amatama abo banakwala ne basoka kubona obulamu buno ani abadde amanyi nti nno gundi asobola n'omulaba nga yenna anyiikadde. Tubadde naba ku meeting ku makya. Ebyange byonna ebibyo byonna nze mbimanyi naye yamanyi ebyange. Kaakati ojja odonga otuuka ku 9 ani yaleese ekidaala, ani yaleese emizindaalo, ani abadde mu by'emmere, alabye abantu we batuula era eyayongosezza ne mayiti. Gwabadde amanyi ebibyo yonna. Abantu bannanfuusi. Mutegeere bantu kusinziira ku bikolwa byabwe. Mukulu batte n'obeera ne munno bwe munaaba munaategeka omukolo ng'ogwo bwe mugenda kaleero ne mugula obutungulu. Bwe mugenda bwe musasula eza tenti bw'ogamba kano kakyabuzeeko naye omuceere kale ziganye naye abantu bajja kuba bangi kaakati kabasimati kabeere kilo 6 aho muteekeewo bikitalo ebinajjuza waliwo bino ebiceere ebitawooma ebyokulonda naye mubeeramu ebirungi ebyo ebikuba akawoowo eyo mbagagga mubiyita kitalo kitala nti kyebyabafi byalumbe okufiirwa nti muba temwakwetegekedde kati mubiyita bikitalo. Sijja kyongerako obulamu bwa bulijjo tolowooza
kakati ebyo kitalo nga nabyo bibeerawo era n'anaagaba emmere eri mumubuulyawo nti Kamaadi egenda mu bako ne wali bagundi abakulu b'eddiini we batudde kano ng'akategeera ng'amanya nti kitalo mubatwale erimba kaaba ennyo anti owe nti mbudde bw'okulya abatamanyi mugenzi be basinga okukaaba emmere etuukewo mangu ate ako nga mbadde sikamanyi be basinga okusimbula ali be bafeesa ne bano bayeka baaliwo okuva luli bano musoose bali nakwe bakutte nnyo olina kaaba nnyo oba oyagala naye tetusakera mu lumbe eyo mboozi ya lumbe oli ayinza okukalaba ng'ali mu lumbe munatusonyiwa bannaye ekitalo akala enanga oli ate yaze mbale njala kugamba wetondera abalya kitalo kubanga abantu boyogereramu 90% kaloli agamba kitalo bamuli ekyemisana n'ekyeggulu sijja ero linya twaliteekawo kaka ekyo kikitalo mukiteekawo kibeerawo ky'abantu awo nze manya abantu balya kasupa kugonyi ne oba supa naye bamuklasifyinga kuba mu kitalo ate abamuwanvu supa abeera basmati mulimu ekikyera ekyo ekiwoomerera supa aleeta akawoowo edda we twagendanga okusoma era gwe twalyanga ku Christmas naye abamu amayinja wabika alina ebika 3 mulimu edda nga tugenda ku ssomero ekikyera ekyo kye baatusuuliranga mu konteyina yabanga supa nga kiwunya akawoowo kasita banga bakinozezza akannyo era enjawulo we yabeera nga bakutumye ng'okubya enjawulo anti ow'amayinja n'atali mu mayinja bbeeyi ya njawulo kali kwegeza oleeta ebbeeyi bakutumye atali mu mayinja ogeza oleetemu wadde jinjeeri ng'olonza okumugula neetuula ali n'enfuna ettimpa nedda saba abantu bedda bagulanga kakiro obudde nga tebuliiwo kakiro kale engeri gy'obopapa nga oteere n'okuteera nti obbi olina obudde obulaba amayinja mama babatenkulamusizza obwambe gabuwedde yoyo gwe watuzaalira yoyo gwe wasindika ekampala yoyo gwe wasindikanga ekampala era akaduuka ke wataata mujuniko kakuwanga bituufu ewa Manuel ebyakyukangamu nebagandagana wakati w'olusalosalo naye alla era omuganda yagereza n'agamba nti nakula sibbye nga wewakulira ebibbibwa tebiriyo waliwo omuntu asobola okunyumya waka n'agamba nti nze waffe saayiiyako naye abazadde baffe bakimanyanga nti twabanga battabbu nnyo abasumululaga ne soda bwasumulula soda mpanise onsinze ng'okolako mu miro gw'ekitundu maano zaaka kukano akagira bwe kati akokuluma lumaano nokaluma webale omulimu mu gavumenti ojja gufuna amatemuliyo abanywa soda naye nga ki ekikutta ko ate akacupa tolina kajjako kaggweyo kati kitegeeza olina kukola oti omala omwaka mulamba tomunywa ate omugenyi azze bamumuwa embwa ezo ate omugenyi sente kwe bagulira omugenyi mumwazirimye mu sizoni teyaliwo nawo nga mukola ebinyeebwa akansoke nyweka aka okanyigana olina okatwala evenly ebyobuto byonna nabikola naye kyo saakikola olabika onsusema kati olonga wabaako ogira oti n'osika nnyo empane anika okuyiika nosooka opima olabe nga tekagenze nnyo tebajja tegeera kano nosooka zakano n'okoona kalumaluma kati bagenda olina okulwana okulaba nga ogenda kaliweka kubanga kazi ojjaga kiki ekibaddewo oti wali gwatuukawo n'otumya ki ka opena naye nno nga kale ogenda kulembeka kenkana ki ate no bwe bamalanga okunywa ng'era akacupa okakwata osooka olaba mulimu naye abagenyi tebaleka abagenyi bedda soda yalinga mutono ate jjukira ebiseera ebyo banyweranga ku cupa kati bw'oba anyweredde ku gundi ku kastro we batandikanga okusika omuntu ng'atera n'okujja bw'ati naati okuwulira edde ng'ajja n'alekamuuka akatonotono naye yanywa n'agira
ati ngoso wabale nyweseza kasito soka n'okajjamu nosooka opima thermometer nosooka omala okuwutaako naye ensika ekyukeko tetuddayeeyo anti okubeerawo kw'ebintu nako mu bungi kutta enjagala yabiko sikiwa oba okitegeregeza nga bingi kitta enjagalwa yabyo feeling zifa ebirinja kunywenja naye kali wakiri akaanako osobola okagulira akasoda ne kakenywera n'enkya ne kakanywa naye fe abaali nawe bakamulamba ogenda n'onywa soda nga si yeye oli ejji nga terikyawooma andi kati soda yakyuka muli bangi kati basaabululamukko naye okimanyi nti ow'obucupa tawoomanga owa plastic tawoomanga wa mu giraasi wali okyetegereza era nze wemba wakumunywa naalyagadde ne bampa kagundi kali kaboto akakuuma ecupa eyatika anti obulwaza kansa emufeso soda alwamu todamukola kigambo ekyo mu nsi eno gwasinga okutya ekigambo ekyo talanakiwulira mu nsi ekiriwo ekyokufa nedda nze okiweyabuuliza olutiko ne lujja nedda mukulu batte nze nina ekintu ekyange simanyi oba abantu bayinza okuba nga okulowooza nti no sitegeera ki kyenjogerako ekintu kyesitasobola kwebeera sikikkiriza kibeere ebitulumiza stress eri ebitubonyabonya mu nsi kugezaako okukontrolinga bye tutalinaako maanyi kukontrolinga kati okufa kuli inevitable ate buli omu alina garanti nti alina okukola ki tebiriiko kusabirira era abasiraamu buli kye tugamba nti kinaaba osaba kibeerewo ng'oteekako inshallah mukama bw'anaaba akkiriza okufa tetukuteekako inshallah era bw'ogamba bwe nnaaba nfudde mukole bwe muti ne bwe muti tekuliiko bwe nnaaba nfudde inshallah awo mukama takkiriza okufa mukama takkiriza kyo ekiteekawo shuwa kyakatala kakati kyoteekako nti bw'anaabakkiriza kitegeeza mu hunger strike oba togenze kati kiri kibeera subjected ku kukyusibwa singa anaabakkiriza yakkiriza dda k'okufa teeka sure kati mulimu ebiteetaagisa nnyo okukola ki kusabiriza kati nekiri kyetubadde twogerako ekyebintu okuba nga byaliwo mu bungi byaliwo mu butono kyaleeta okuba nga byeguyizibwa oba abantu baali baavu gwe kakati ddayo otandika okulondoola ebintu by'edda edda twalabanga tv egi buli muntu yenna gw'osanga mu myaka egyo agenda kunyumiza superbook agenda kunyumiza Didi comedy show waliwo awo ekisajja ekyabanga n'ennyindo bwe kiti zonna agenda kubanga azikola ki azikubuulira akubuulire n'omusomi w'amawulire Beatrice Akero akubuulire Bale Francis owa radio ajja kubuulira Saalongo John lwaki byabeeranga bitonotono era kyova olaba gino emyaka gye tulimu kaakati legends are not created anymore however good you can be kati okubeera legend tekiriiyo bw'ogenda mu music oba Japan oba China oba wa buli omu yalaba era yategeera ku Mike Jackson kati impact abo gye baakola tegenda kubeerawo emyaka bwe gyatambula ba Mugabe ba Mandela ba Gaddafi ba Saddam abo tebakyakolebwa yokka kigezezaako kati ebyafaayo gwe bisobola okutwalira mu Kalibe ajja kuba Putin naye bali basetinga ebyabwe basetinga dde ebyabwe ogenda kumunyumiza ki katulimba akazanyiriza olya ne bwokola kati ebyenkana ki okubeera legend munnabyafa tosobola kuyingira mu tuluba ly'abasajja yes ebintu bigenze bikyukana nnyo kyova olaba naawe obulamu buli bwoyo tufuna baserebu tufuna baserebu obeerawo kabanga n'otambula lwa nsonga nti kati ensi akabanja buli omu akalwanira akabanja buli omu akalwanira buli omu asikaza byonna bibaawo naye Bebe Cool Bobi Wine Chameleone ne bwe baleeta kati abaana ne bazannya do 3 basigala bakyafuga oba ayimba oba tayimba
oba yimbo batakola ki abo bo baggwa Juliana Irene baggwa abasigadde mujja kuyimba naye mujje mwekonge bamba bekonge gwe kyachoge ne kiri tekikyakola ki tekivaawo si kyakuvaawo kati tekikyavaawo ate era tekijja kuviirawo ddala kubanga kasita music yakyuka okuva bagambanga Sebatta Kafeero basudde naye bano abavubuka nedda bamuzeeyi musooke mukire okitegeera kati bano ne boogera bali be baddako ne Kafeero yali wamaanyi awo naye nga wasoose kamiliyoni era olya n'agezaako okugegenya bonna baagala waakiri babeere kiri guddeyo ne mu basajja oba kati nga banaddiini ogambe nti Kadino Wamala ogambe gundi mulimu amannya Bishop Kaggwa nga tegakyadda nga ne bwoba tewali mu Katuliki waliwuliranga naye kaakati buli Seka Muzaata siga kaakati awo ago gabeerawo era buli ajja kaakati olaba Wannabe abyogera mugamba obulamu naye osoma emyaka 16 there will only be one Muzaata ate omulaba ne bwabanga mulungi kati competition eriwo ebyedda omugagga yabangawo ku kyalo ne mumutegeera wali ewa Mulondo tugende ka wali wa mwami Mulondo oba naayita we bati ojja kusanga ennyumba bweti eriko bukajansi ewa mwami Mulondo oliko ne Seddero Seddero byebiki Seddero byebiki obukomera naye oli wadda akola mpozi najja akonga mbadde sikamanyi wakulirawo nakulira wano mwananikira mbikomera tetwabirabako twaba na kasitaani akasitaani nga kava ku saidi za wano ne kalekawo ekipaapi wetuyingirira ne kadda ne ku saidi za wano ne buli obwakaddiwa bwe baalinnyalinnyako nga tetumanyi fensi kyekola nnyo naye ng'era akasitaani tukalina twabanga wama Seddero temumanyi Seddero wakati wakyayo ne gye bamusimba ne buka musenene bwe buno obukula ne bubanga obulimu ka green eyo bwa green yellow babutera ku byennyanja togula byennyanja bikalu bwe bateeka ku byennyanja bireme kugira bukomera ekyalo kyammwe kyali kyawo ekyalo wane bajja Lukaya wano kanaana okuva e Kampala toli wewala nnyo toli wewala oli wa mu kibuga mu kibuga bakutegedde mbadde nkyabalaabalamu oba ndikuziika kumpi ebijja biri kutota na kuweta muluka tajja kubwa nfuufu oba wa ku 8 nsimbula mmeka wa asiri wa ku 8 wa mmeka wa 12 idwa lwaki oli wa 12 nze ndi musajja mukulu kati teje 8 kati lwaki ki ekikutwaza ng'ate ogenda kugira oyagala abasazi bakutwale ng'okyali fresh bali mukola bikira zigenda okuwera 3 nga basolamu emirimu bali okubyendaawo wasiriwa siyagaba ati okikija mazisiza ku 8 10 akabina katandise okukata munga batemetooke mu lusuku satu nga bayitaddeko wali abeeruka yamu abalidde fresh tugenda mulabirira bulungi mulye ku ssavu twasiriwa kakati tuddewo ku mulamu true apology is changed behavior omwo mwe navudde nandika okugenda nga nombojja netugenda nga tutalaga ebyalo abantu bategeere ki mukulu batte abantu nakunyumiriza nekugamba nti abantu bafaafaganye n'abantu mu nsi muno ate olaba ensi eno gye tukomye okutambula mulimu obugu bw'eddalu abantu bwe batannaba kutegeera naye bwe ngenze nga ntambulirako okwo mu kapaapi Mukama Katonda kaasitudde kandaze entegeera y'abantu nomanya ensi entuufu kantegedde muntu ki waliwo omuzannyo ogwo gwe twalabanga gwe bayitanga muntu ki muntu ki oli yaba n'abantu be n'abeera nabo n'abeesiga n'abasembeza
ensi bwe yakyukamu uko bwali yategeera anti ngono bwamunyiza nga gakangende ewagundi ewagundi bwamala omubuulira ebizibu byono abitunambu ati namulaba nga takyaliko masannyalaze naye n'atandika kali kenabadde nkuga hawo nsansa naakazijjawo kati obunanfuusa obwo ne bagenda nga babukola ki nga bagenda babuyitamu n'amanya ensi kyeki naye ate abantu munnanga abatutuusaawo obubonero buba bwabaawo mukulu batte ensi eno egenda neekulaga naye olw'obuntu bulamu bwaffe tugenda ne tulowooza nti bye tukolera abantu bye bagenda otukwata batusasule naye mwana wattu si bwe kiri abantu babuulirira yamba abantu beera wakisa nti ova ku bantu odde ku nsolo era ne tubiwulira onaava ku bantu onaakolagana na nsolo tereeza mwana obundi bwakunyiza ng'okitabo otyo senga otegedde nti nno ewiiki eddako ogenda kufa ogenda kwewuunya bimeka by'osobola okukyusaamu abantu abasinga tugumiikiriza be tutaaligumiikiriza tukolagana n'abantu be tutaalikolaganye nabo lwakubanga tukyalinayo essuubi nti obulamu bwaffe buwanvu kyova olaba omwana gw'ozaalidde mu myaka 20 omukuba emiggo okutuuka okumutta lwakubanga future okyagiraba nga ekyali mpanvu yalinzijanjaba ndimulaba nga akoze bw'ati naye bw'ogenda mu myaka egy'akawungeezi ekisaba baana baliwo bakusanga awo nga n'abazzukulu bakukojowa ku mutwe lwaki wategedde meaning y'obulamu abantu si bwakwegoba nabo n'okkakkana era ne kabbuli oba otandise ogenda ng'ogikola ki ng'ogiraba ogiroota ate nno munnaye kyolowooza kyoloota omwana w'omunaku taloota pizza abeera awo era alaba lumonderondo be bagwa mu binnya capati za muntamu obyogedde naye bajja bikusalamu ku TikTok ogenda okubiraba byebyo be bagwagwagwa mu binnya be bagwa ensimbu abagagga era ganaja at that time that actually I dreamt nga tuli Dubai possibility weeri ate era aloota ne byeyakola ki na byalabako oba okitegedde batunuuliddayo wali mu myaka gy'obuto mbiseera bimekayo walootanga ng'oli mu nnyonyi neze nalootako nga ndi Bungereza nga sina na passport nga sina wali waakiri okirowoozaako ate girina kubanga myaka mikulu muno ng'olina oba mikwano gye gitandise okukola ki obwongo the subconscious mind teroota kyetayingizangako nga tuli mukyalo nga tuloota nkumbi byonna obiroose naye mbulya lwe wali olooseeko ng'oli ku mwezi ate nagendayo kati n'obwongo tebwagala kikola ng'oduse ku mwezi banga okulaba nga gy'oli oli ku mwezi eyo possibility teriiyo olw'ensonga nti tokiyingiza mu bwongo nokiroota tokikola ki tokiroota naye bino ebyokuloota buli ddakiika ogwa mu kinnya era abantu abalina ebizigo jjo okyetegereze omuntu bw'abanga yalina katugambe taata wenga mukambwe ennyo buli lwoba weebase bulangiti eno neekugwa ku bwongo ku nnyindo n'otandika okuziira obwongo mu kwebaka subconscious mind epiikinga nti waliwo omutawaana kati nga temanyi kiki kuba yo teraba kati neetandika okkiringitanya neetandika okuddayo mu fayiro neggulawo erowooza kiki ekikola ki ekiriwo ekihappeninga kati mu kuggulawo egenda okulaba nga taatawo yali mukambwe ng'ekisuulawo senaariyo ogenda okulaba nga muzeeyi muyombagana wagize kino okugira bwati akugoba bwati okuba oluyi bwati mukulwana bwati bapu ng'osituka ng'ovaayo ogenda okujja bwoti ng'obadde okola ki era n'amazzi we gaakulumanga nga oganye okuzuukuka ng'obwongo bwo butandika okukola ki ogenda okulya nga nebweru enkuba etonnya nga ogenda okujja bwoti ero fa abasinga twasuukanga n'okuzuuka n'obanga azuukuka n'oddawo ogenda okujja bwe ogenda okujja bwoti okugira bwoti obuliri ng'okoze nga gwe watonnya nti obwongo omubiri guganye okuzuukuka naye obwongo butandika okukola ki okubikkula fayiro ogenda okutuna bwoti olabira ddala ng'oli muki ng'oli mukiyiga era bagenda okujja bwoti nga batte yaddugazza dda ng'embeera bwefaananyi mukulu batte
abantu tubatunuulire kye bali gye tuli kusinziira ku nneeyisa zaabwe ate newankubadde oyagala nnyo tozibiranga emmeeme kyemaze okukubuulira. Abantu bangi ekituufu tukimanyi naye tutreatinga nnyo abantu according to what we think would have been. Tukwata ne tutunuulira emitima gyaffe gye kyagala ne tulwanisa kye kiri. Yatulabangayo omuntu nkugambye obubonero bwonna nga bwakulaga dda nti wano tekiggwa tesirina kubeerawo tekiggwa naye ng'omutima gukyayagala naye ng'obwongo bwakubuulidde dda n'olwana naye nga mu butuufu naye bw'otunuulira bw'oti ng'obwongo bwakugamba kituufu. Gwe bw'oba ng'okyagala onoonyanga muntu gwe baayendako ng'omutima gukyayagala. Nina sisita wange gwe yanyumiriza omwami. Omukyala yagenda n'akola obwenzi. Yakwatira mu box. Mu penalty box. Musajja n'amanya. Najja nsonyiwa munange mu buliri bwe mu nnyumba y'omusajja. Mwe yaleeta omusajja. Mukyala naye yeetonda omusajja mga kale munange ate tunaakola ki? Tulina abaana gwe wange. Emyaka ebiri negiyitawo. Siseka mpuliriza story. Omusajja yagera ku matadde ajja n'omuggo. After myaka emeka? Ya egi ebiri. Yasikula omukazi kibooko. Omukazi n'adduka yagenda ku kyaki. Omusajja anzita. Simanyi lwaki anzita. Omusajja anzita bannange. Yamukubanga tayogera. Naye omusajja naye omukyalo tawaaki. Nti kikazi gwe buli lwenkulaba. Weebase embuliri wange ofuluuta. Nenzijukira omusajja yajja mu nju yange. Nemumanyi kati weebaka n'okufuluuta ofuluuta. Mwaleeta omusajja mu kifo ky'okusuukuka weeraliikirire. Yamupuumula kiroko oluvannyuma lw'emyaka egi. Yatambula nakyo emyaka mingi. Nazuuka kuŋŋaanya obusungu ne buwera. Mukulu batte yatambula nakyo emyaka mingi. Ate bw'obanga toba nga mu situation. Naye omusajja yali mugumiikiriza. Yali ayagala. Kakati actually ekyo kijja kyalayininga bulungi nekyennabadde nkugamba nti omutima gwayagala ne gugaana okukkiriza omwoyo ne gugaana okukkiriza obwongo kye bukugamba. Yatunuuliranga bw'ati n'agamba munnanga ati yanneegayiridde munnanga nti yakaabye ngamba n'otunuulira abaana naye kali buli lwogira bwoti era kaakati omwegeneza babanga banyumi agenda okulaba ng'atunudde ku siiringi ng'alowooza oluusi nelimata yaliraba buli lunaku najja bati taata toofa nza nti mbadde nkugamba ku byagundi ate nno oba okyakyogera nga bwakukoonako ng'akusaba ez'enviiri obanga alusitulooti obanga alusitulooti sirinaamu namu nga obwongo bubaddeyo nga bulwana bulabira ddala bugenze mu kiri ate gyakoma n'okukolera ebirungi obusungu gye bweyongera nokakala omuntu ono omulungi bw'ati naye nga yakukwata dda n'akuteekako kagundi kali akabala ako ebbala ndikubeerako naye oyo w'emyaka ebiri kati ate ndina n'ekirala kyenjagala omanyi nti ddala ate abakyala ndowooza be basinza okutambulira mu mbeera eno gye bali naye beekuumidde ne ku bantu be bakyawe dda. Oli abaako na byabazana anti obwongo nga bubaddeyo eyo nga nti bulwanaganye n'embeera eyo nga bwolaba omusajja oyo bwe yasituka oluvannyuma lw'emyaka egi nafuna kibooko ye naye okusonyiwa ye yaleeta mu buliri anti ekizibu ky'obuliri ate mu musula kati obanga agamba omuntu nti naawonere mu murder scene okitegeera you cannot heal from the murder scene. Ekyo ne Katonda akimanyi sikisobola. Ogambye otya? Naye akimanyi. Oba obugumiikirize y'eddiini sigirina mu buliri lwennyini nnyini kwolwo sigamba nti yavaawo naye
ne bajjako ne suuka ziri ne balekako endala ne weebaka. Oba ebintu ebisinga tuwanike buwanisi mikono tusabe Mukama Katonda atujje mu nsi nga tetubirabye. Bannange. Nti okugamba nti nga tebiriiyo kirala. Kuba kizibu. Kizibu naye okugamba nti bigende nga sibirabye. Balina gwe baŋŋambye afumba mali 2. Akomawo ku Friday wa safari. Agenda Monday mu safari. Kati olwo wabeera wuwe. Kati waliwo n'omulala wa Monday paka Lwakuna. Kati ono yalowooza nti weekend naaba agenze kuyambako ku maama. Kati ate ye maama tamukubirako kasimu kumu. Sajja bakibuuza oba nakyo. Mulimu ebintu byogera n'oyo. Nti weekend ngenda nenyambako maama ku mulimu awo. Nti kumbe eri ku Lwokutaano omukulu aba atuuse wa safari. Omusajja yagenda mu kamasaaji. Bamuleetera agenda okumunyiga. Batuuka eyo nga agenda okutuuka bw'ati nga si muka muganda we. Okugira bw'ati nga wona amanya nti maama Toofa agenda okujja bw'oti bamuleetera ku bwa agenda okutuna bw'ati. Nga bulijjo akimanyi nti akola mu masaaji. Ali wa muganda wa Afumba. Kati agenda okutuuka nga maama Toofa yakola ki? Yayingiddewo. N'obutawero. N'obutawero. Kyalononye ekiwa. Mbabadde bazze kunyigamu. Okukoze otya? Musajja taliiyo yagenze muki mu bizinensi ze. Kwekugamba nti munnange bankyusizeemu baleete gundi. Nti kale tofaayo kabajiwe bati naye bajja kukolako bulungi. Buli omu n'asooka afa ekisiiri. Kaakati ono n'agamba ngambe muganda wange oba nsirike. Naye kaakati bw'ogamba muganda wo olutalo nga lukola ki? Nga lutandika ewaka ewa muganda wo. Kati ewa muganda wo jjukira naye mukyala wo alina access ate era ku mukyala wange. Kajja kubanga ajja owaaye maama Toofa kiki baakugobye? Nagenze anti baawo yagize banabadde njira bwenti baawo n'ansanga ne gugwa dro. Nga naye mukazi otakimanyi nti ogendako mu masaaji. Kaakati ono n'abeera awo ng'agambe muganda wange oba muleke. Mugambe n'agange gaffe oba mumbi tugakuume. Ogulaga gugweredde mu dro. Anenze mugamba. Nsobola okuba ngenze mu masaaji kunyiganyigamu. Naye abeerayo ng'anyiganyiga. Waliwo ebintu mu nsi ebitajja kukyuka. Nga oba oyagala okubikyusa ebyobufumbo obivaako buvi ne weeyombekera. N'oba sekyeyombekedde oba nakyeyombekedde. Ng'ogusamba oguzze sayizi emu. Sayidi zombi. Ye ate ku mukyala lwaki okifiisizza? Ku mukyala kuki? Nani gambye waliwo ebintu ebitajja kukyuka nga gwe oyagala bikyuke obufumbo obuleka n'oba sekyeyombekedde oba nakyeyombekedde. Kati kasitoola ako bw'okawulira mulimu bye tukola mu nsi nga bittattana bulamu bwaffe nga tubikolera abantu. Naye bw'otandika okuwuliza sitoola ezifaanana bwe zityo ogenda oyinooneka omutima. Bw'ogenda oloza ku bunnanfuusi obuli mu kitonde ekissa ne kifulumya omukka. Otuuka ekiseera n'ogamba nja kuwaayo nja kukola kino naye nja kukerekera. Nze agenda okubeera priority. Gye biggwera byonna. Bw'oba otandise okuwuliriza enkaliriza munnaadamu muntu munnanfuusi nnyo. Ate ddala bw'otandika actually omulembe gwaffe gwe tuliko oba gwalibadde gwa muntu kugezaako nnyo butawuliriza. Naye ate nga tetulina kyakukola kubanga ate tuli mu information. Tutambuliramu ate boogera nnyo.
ennaku zino information mukudduka nzibu nnyo era omuntu weesabira bwesabirizi naye ebigendo tukubya pressure mu nsi byo bebaana baliwo bolaba abantu abatambula ng'olowooza bali mu ddembe tebali ojja kubeera gwe kenyini ogambe saagala kufiira kwana bino kambyewo naye nga byo ebikutta kwana kwasatu kwabiri byo byosoma biyingira ate saagala kufa ate abantu basirikidde ebintu mukulu batte kankubuulira abantu tebannaba kutegeera naye okukula growing up is pain olaba mu nsi muno nga tutambula buli muntu gw'oyitako nga muntu mukulu alina ekizibu kyasirikidde emyaka n'emyaka toddaawo n'ogamba nti gundi oyo nti nze nina ebizibu ebingi tebakulimba bagamba nti gundi ali bulungi tobikkulangako mutima gwe ogenda kusanga omusajja omugagga nga buli kimu kyonna abakozi bali waka nga sente zimuyita babuyitabe n'akuwa ekizibu ekiriwo nga tosobola kimaliriza nga mu kutambula ne bizinensi omwo yamanya oluvannyuma lw'omwaka nga kayanda kyabadde akola ewuwe tosobola kitegeera lwakitegedde enzungu ne bazoogera n'atunuulira emmali agitwale bagenda gigabana batya abaana bakuze n'akireka kayanda yegazaanye oli abeerawo n'asirika genda kuddalo kayanda bamutuma ku dduuka awo teyakomawo yafuluma kiraawo ng'omugagga epesa yanyiga abe wamwe mubakubire n'asirika mubira kumawulire nti bakasanze mu mwala bakasanze mu lubigi kanywa nnyanja kumbe omusajja atandika okubala abalamu agambe Margaret ono twawukane ku gino emyaka wegituuse agenda okubibala abalamu ng'abiraba tebikola ki n'agamba kasita nange nina we nakola ki we naida naye ate kino tekyebeereka obujozi bwonna ye complainant n'afuukirawo jjaaji n'afuuka executor n'atwala kayanda kalabba kayanda n'anywera mu myala kati n'omusanga ngadda awaka n'atuula neyesiwa amagengere naye nga byasirikidde wano abanene abo boolaba mu zivyeit abatuukawo nga naye ne mukyala we tebasobola kutuula nga beeriraanye batosobola kumanya batugamba bugambi nti abagagga abo nti mirimu gye bakola ekikola ki ndekati nga badokita aba alina okunywa nnyo olw'ebyo byalaba ayinginiya nti balaba ebintu bingi eyo balabye ebintu bingi mukulu batte gy'okoma okukula amagezi go galaba ebintu okanya kulanga omusajja lusinzi teziva mu motoka naye bw'onaaba nga olwo embaga egenda kutuuka oyinza obbalaba nga beekutte ku mikono bwe bati akatebe n'amuterereza akatebe naye nga bikomaawo kumira asinga abadde osobola okukajjawo waali gudde ekigwe nkuba wetwe senga akabadde ako kumpi kakuba ngufolooma eryo nofuna concussion n'ogenda naye ng'omuntu yasigala kutunula butunuzi bw'ati ate mu byonna obunnanfuusi obuli mu dduniya buno gy'ogenda oyiga gy'ogenda okoma okukula nze kati mukulu batte nnina abaana abampeereza message n'otunulira mu inbox eyo omwana n'akuteekeramu ebizibu ebifaananawo ebiti n'okwata ku mutwe bw'otyo n'ogamba kino kankireka abo abasajja abanene bagenda ne balaba ebintu ne batereka wano nga status gy'aliko alaba ekyo tasobola kaakati kukituukamu gwe bawulire batya nti ate kaakati owekitiibwa bw'ati abadde atambula kubanga manya nti n'abantu abali mu mbeera bwezito tebalya wala kumpimpi gyebata ate wasobola okubeera convenient genda okulaba akavubuka akabadde kakubaza saluti genda okulaba akaboda kobadde otuma awaka mutwale eyo bino katuuka kakati kabadde mu compound yo nga kasitula ebigere bino ne kabiteeka ku mayembe nga kambala ekinu kajja nalongo tubadde tuleese bino nga katandika okugira watandika bwati okanyuza nno gundi yabadde agize bwati amwogerera mu mboozi kumbe batandika osaagira mu compound yo sente zolese ezo kameza zezibeera ez'omugagga anti oluboda tavuze asiibye wano
ate ogenda okyanga omukyala alina okubeera omukambwe nga yatandika kusaagiriza bw'atandika okusinika amannyo n'oba obulenzi tobeerawo ogenda okugira bw'oti omuntu akyekanga ate ggwe bwe kiba kituuka ewuwo ku kyalo gwe asembayo okumanya abantu bagamba twali tumanyi amanyi osanga endiga yali yamutomera nga yagira budda bwati nakkiriza nti kale nkuuma ogenda okumanya ng'ekyalo tukimanyi nkuuma naye James bw'anajjanga bwati yamaliriza ensonga ffe tetwayogera nnyo munne twali tumanyi musya ekyo naawe kiraba n'omuntu omuvubuka ataavanga mu kikomero omwo njeyola nekiyamanula ensonga yazitulamu nga toliiwo ez'abaagalana bali ababiri ataliggwe era ensonga ne bazikola ki era abantu bonna baali bakwewuunya omusajja ayagala ennyo famire ye we twagolanga ne tulowooza pressure zirabika zakkuba mukyala n'omukkiriza akola atya gwe nannyini nsonga gwasembayo okukola ki ate ne banneewe kituukako ffe abasajja bannange ddala ffe abasibanga tukola alalalala mukama asaasira busaasiza ekyo ekibuga bodde bwokino okitunuulya bwe kitambula ojja kutya era tubeere nga nkoko nti nno totunuulira nnyo kyekoze eki teridde tojja kugirya ogenda n'otunula bw'oti abaana babawadde amamotoka amalungi banyiriridde mu maka g'abantu naye ng'ababanyiriza n'ababalabira bye babakolera emabega ofaako ng'onyiririza balala onyiririza balala gogula ekiziga ekyebbeeyi n'akawoowo omuyaye ne yeegomba ye asiba mu jjimo omeye n'amalako akawoowo n'ekiziga bwetambula abanyabo ne baseewo extra digest mugobasonga mu nsi abantu bye basirikidde for the sake of it ojja kwewuunya kaakati omunaku naye abaako byakola ki nkubuulya buguba ddalu era bwe tubadde wano otwogera nga tugenda okutandika puroguramu nkugambye nti kana akasana pereketi ali eyo ebweru omuntu bw'omusisinkana n'akugamba nti nva mu maaso mukole ki muve mu maaso nagenda entindawo ne mbuuza omusajja nali mubuuza namubuuza we bagirira ngatto omusajja yandagirira n'anyiiga naye nga mmubuuza n'omubuuza teyanziramu namugayiwayi mutawaana kinkubuula musajja nanga nenkuga egenda eri nansongerawo bwambuuza nga naye mbadde polite in the best way omuntu gy'asobola okubeera nemmanya nti ono omusanga mu mbeera ze ng'ali mu meeting gwe olunaku lwewamanyako girlfriend wo nti alina kyakukoze olaba bwe wayita mu kkubo wava ekireka tomanya we watuuka namugongo naye be wayitako bagamba nga omusajja abadde nga gwe tobiraba tomanyi kikyobadde ne byogenda okolera mu bya bulijjo nga naye wavuddeko dda toliiwo kati n'abantu obalaba mu kkubo omwo batambula naye buli omu alina kye yeetisse mukulu batte mulimu gwe baakagamba obulwadde bwamukutte mulimu owa kansa mulimu atamanyi maama we bayawukana ne taata we ku myaka 5 okitegeera mulimu alina omukyala ewaka baatabuse naye ng'ebisigadde byonna obiraba biringa ebitambula nga biri nnomo lwa nsonga nti nno gwe waliwo kyotakola ki ekikutaataaganya waliwo gwe olina kyotalaba kyennakugambe nti okukula bulumi buli muntu yenna omulaba awajja naye alina byadiringa nabyo mu version ye kyova olaba ffenna mukama katonda yatuwa tulina DNA zaffe za njawulo eyamaliriza ekya ssente awongerera bufumbo eyamaliriza essente anoonya bulamu alina obulamu n'obufumbo anoonya ssente alina eza fees ebyana bisiru bisiiba ku njaga okitegeera nti buli kimu kyonna kibanga ekiggwa ekirala ne kikola ki ate mu nsi akasembayo ke naalyagadde omanye mukulu batte bw'obanga oyagala okubeera omusanyufu obudde bwonna sooka omale okuwaakinga on your personal reliance yiga nnyo lwana fubiitiriza buli mu mbeera yonna buli kyokola mu bulamu bwo ekisembayo ekigenda okuprotectinga nga gwe okirinako sse buli lwokwata n'oteekamu omuntu omula nkugambye gwe wekka sikuteekeddemu mukyala wo sikuteekeddemu mwami wo sikuteekeddemu baana bo sikuteekeddeeko mikwano gyo kubanga bassa
balya banywa kitegeeza nti nsolo bantu ate ekintu nsolo kikyuka obudde bwonna si ku myaka emeka omuntu ye muntu gwoba naye nga yakunyigira emyaka 10-20 n'asigala nga waliwo circumstances ezimukubeesa naawe oba ne mukwano gwo nga yafumbadde emmeeme nga tokola ki nga tomanyi oba n'omwami oba n'omukyala ng'olina kye wamukola ekitasonyiikika n'asigalawo nga circumstances zaali tezipamitinga ye kubanga agenda oba n'omwana n'akutunuulira nga ye bamutraininga nti alina kuba naawe alina kukugondera naye ak'obuntu bwe kalijja ye nga ndiye n'abeera nga muntu nga bw'abadde ojja kutya bw'oba oyagala otegeere ensi ogikkakkane ogitegeere ogigwennyalwe funa looyawo gw'owulira nti looya omwagala ekuba akukolera emirimu otuuke ekiseera ng'ogenda kumwetaaga agende wali atandika okweyimirira abeeko ojja kumulaba attitude bwetandika okukyuka akola ebyobwereere akola ebyobwereere n'emyaka 5 mbadde nkusasula bulungi ogenda kulaba lwafuna omusango nga mubadde mukolawo n'ebya bulijjo kale wano ngende ndaba prostitute ngende nkola bwantu nga omulabire ddala ng'akuyiiya naye lwaki oli mu kaseera kazibu omwetaaze n'owa poliisi oyo gw'omanyi bona mukubira gumu ebiri ajja kukwasa ngambira ku gundi awo agira kukolako ogenda okuddamu essimu nga takyazikwata amaze okwogera ne munne wali munne alina okuteekawo embeera ezisika azisika era omala kugira bwoti nokalindako wano essimu sigikuta nti ebadde mu silence naye nga yategedde oli mutawaana mbadde manya akukwasaganyizaawo kanyibwe ninayanjize bwati kale omusajja wange oyo akuteeka olya azireete bwawe nawaayo 10 etaano alina ogikasukali ku mobile money takolera bwereere kutegeera nsi naye nga bulijjo n'ekyemisana mukirya mwenna omanyi nti gundi ye gundi tuuka ng'omwetaaga tuuka ng'omwetaaga lw'ogenda okutandika okutegeera omuntu kyeki wakati mu lutalo lw'okulwana obulamu omala kutuuka mu bwetaavu n'olyoka otunuulira omuntu bw'oti n'omuga bulijjo oli bw'oti ensi nga tennaba kugezesaako ebyo tebibeerawo tosobola kumutegeera tosobola kumutegeera naye kali akaseera ddala kyova olaba abantu ababadde happy be bantu abalina self reliance omukola ekintu tekimukasuka wala abimanyi yasuubira ekimenya mu nsi kusuubira tobalaba abazadde abasinga okukolima ye muzadde yakwata buli kimu kyonna n'akwata fees n'awaki n'ayambala essati omanyi ennaku zino tezikyalabika nnyo oli n'agolola ekitogi kino nekitandika okukunkumuka akasaati okasanga n'olabira ddala omusajja nga muyonjo naye nga ekitogi kino kikoze eki kitaggulukuse baana basome baana basome oyo bw'omukola ky'omukozi awanika buwanisi mikono bw'ati n'akukolimira ekikolima ekisembayo ekisobola n'okusiguukulula gavumenti ekisobola n'okusiguukulula gavumenti lwaki yasuubira azikuteekamu malozi muddize okitegeera yali ayagala kulirayinga ku mwana oyo ne kiva ku kimwana kyakoze n'atandika kuba kye yasuubira era obukambo bwonna bw'olaba ku bakyala bonna buli mu kuba nti basuubira bingi nnyo mu baami era omuntu abeerawo ng'asuubira iyo embeera gyagenda okutandika naye gwe bw'omanya nti kisoboka okubeera bwe kiti n'okyetegekera bwe kijja tekikola ki tekikkanga ogamba yona kakati omukyala afumbyeko mu malya 2 olwaki eryokusatu aligumiramu ne libeerawo feeteo yagivaamu dda amanyi nti ono gwosola mu kifuba bwoti ne munyumya ebyammwe ne mukola ki ekiri bwe kinaamutimbira ku kkuba era ajja kukola ki ajja kubanga bw'afaanyi ng'agamba taata toofa wange mutegeera bw'anaddanga agenda okulaba obulalu buli bwe yalinanga ku basajja mu buto nga tebukyakola ki nga tebukyagasa kati yateredde dda self reliance omuntu okubanga yeggwe omukazi anategeera amali 3
experience egenda emuleetera omukazi ava gyali nga number 1 n'agenda n'afumbirwa gy'anaaba number 3 nga bulijjo ayomba musajja gw'alina mu ate era asigala akyavuma embwa eyo yambonyaabonye naye ng'ali mwaba mu basatu ekimusumbuwa kwoli yamusuubiramu kati jazze eno ategedde nti biralamu biralamu ali ku kameema akakkiriza ate akaddeko nabamugjawo ate bamulaba misana ewe tebasulayo abaako kanaakubira yaani anansonyiwa ndabira ddala okitegeera bangi obataddemu naye ate n'abeera nga ali happy nakyo lwansonga nti yakiyingiramu nga kyakkiriza kino kyekino self reliance mukulu batte ekijja kizze ntegesa emikolo gyange gundi tanyambe tomunyiigira ogera okulaba omuntu atuuse ku mikolo abantu babawa emmere nga bajja bajja mutekereko akafyala bagala tumanyi yatusuubiza 10 yatuweena kakojo asimbera yini okitegeera lwaki bakuvulunga tewatuukiriza ki kyebakusuubiramu era abantu ababeerawo nga banyiiga obudde bwonna kwe kusuubira ebirungi mu bantu buli ddakiika naye kijja mwana wattu kikutuukako ogenda okulaba abantu abalala baduma nga gwa otudde bo nti owaye kikya wakisuubira kati fe otwagira kuno ku social media nga n'oli okuvuma akavuma akafaanana bwe kati gundi anvumidde ki teyali badde ye n'agira bw'ati kati tusulira ebivumo nga 10 obeera shuwa nti bajja kunvuma koneeno olw'ensonga nti bingi tokyamanyi nabbimanya ate gy'okoma okugenda ng'obitegeera omanya n'ekitimba bwe kikolagana kigwa ku baguba eddalu kigwa ku gwosanze ng'alina ebizibu bye kigwa ku munno ddala nga munno yali mu fake account yakuvuma kati gwongoddewo kwagenda nakima kikuno bw'okimaliza ng'ogamba kati biri tebikola ki kumanya waliwo afande gwe nawuliriza ng'agamba nti fe batraininganga mu magye batugambanga nti ne bwe kiba kisiikiriza ekyo ng'otambula osooka n'okyetegereza waddala yeggwe nokyusakyusaamuko ku mukono tambule kyange naate nakyo tokyesiga bw'otuuka mu kafo akaddugavu nga nakyo kikola ki nga nakyo kibula osigalayo bw'omu nga nakyo kikuvaamu era ekitangala kimala kukomawo ogenda okulaba kikomyewo be bantu alina kubanga alina kyakunoonyako n'atuuka n'alyonka abeerawo self reliance era ffe oliwo omuwulira ng'agamba be baffe mute ate nawe kyenjagala obeeremu yegwe agize ng'akola ki abuzeewo ng'akola ki ensi tugyagaza ki nenzolooza ensi njagaza ki ensi ogyagaza ki ate abantu batte kankubulya ekintu kimu ekisudde abantu eddalu butamanya nti n'ensi gye bawangaaliramu yabagwe baddalu butamanya nti balina balalu bannaabwe kati ne bakwata eddalu eri abalala ne batandikawo ne baligatta ku lyabwe ne bafuna ddalu promax kati buli omu mu nsi agezeeko ku containinga ddalu lye era oliwo omulaba ajja akudumirako mugane eddalu lyo tolindeetako balwana nnyo bawonye eddalu ly'abalala eddalu ly'abalala nga naye terina buli omu alina levels kwe limukubira naye gy'okoma okuyingiza eri abalala eryo gye lyongera okutankuuka oli bw'abajja mugambe ensemberezaako eri olaba kana akabugumu ke tuli mukaakati bwe tutuuka ekiro n'omukyalo mugasembere nti kyabugumu lyo fana liryo nange enfena lyange bw'ona nsembere ligenda kukola ki ligenda kweyongera ng'omuzza eri bwe buli nnyogoga kale oli nsembera naye kaakati at the moment kati obugubu eddalu bwe tuliko obwalira abantu butabutegeera olaba omuntu tolondobereza nnyo okumanya ki ekyamusudde eddalu w'omulaba ayogerera ebyekisiru nga wayi eddalu lyo liteeke wali nange kansigaze eri nange njira nsigaze ne bakwata ne balyegattamu wano ne balyegattamu fe ekitukuumye nga we are sober
tulina ekigambo kye bayita yes, tulina ekigambo kye bayita no, naye ate no kati ye kusingako obungi. No yesinga obungi. No yensingako obungi. Kuba yes bwe kusukkako obungi oba ogenze kubonaabona. Simanyi oba okategedde abo. Oli wa yes man. Oli wa yes man. Abantu tebasiima ate tebajjukira. Tebasiima ate tebajjukira. Kasitoba nga tohatinga muntu. Kasitoba nga tobonyaabonya muntu. Toyingiridde eddembe lye. Bw'akusembera nga alina kyakwagalako muyambe. Bw'oba tosobole kireke. Ate naye nga bw'otunulamu akuyambye ddi era yakuyamba mu ki. Abantu bakozesa abantu. Ffe tulina bw'ogenda n'otunulya zi family. Mulimu abaana abagenda okutuuka n'avaayo n'apopinga from nowhere n'akugamba n'atandika okuyita taata. Taata kankole bweti, taata nkole bweti, ogenda okulaba ng'ayagala kuwasa oba kufumbirwa. N'akutaataza n'akukojjaza ne mubeerawo. Ng'ali alina olutindo lwatindira. Azikuteeke mu bwagi. Mutabani wo ngenda mmuleeta. Mutabani wo ngenda mmuleeta. Lwe mubikoze byonna ne mubimaliriza bwoti bappa. Oba taata bugenda na mukolo. Ngadde kyabadde abeetaaza. Kyawedde. Kati gwe kiri gy'oli ogenda kukoma ku level ki? Kyova obeerawo n'obagaa nti nzija ng'okyalina emirimu gyo gy'omaliriza. Kuba senga wabadde era naawe tolina nsonga. Nga gwali eri ye gwe taata ow'ekyabaddaza gwe batera okugenda oyo bamanya abanyuka ku musanvu ng'empala azifunyizza zisazeewo. Halimu olutakataka. Nsuubire tetuwokyezza. Kansuubire tetuwokyezza. Asitudde enkumbi akomawo ng'asitudde empango ze z'ebikajjo wano bw'ati. Sikiwa nti nno baali badde nnyo bakutaataza. Okitegeera kumanya nsi bye tukola ki. Stagafino gwakyogedde ekyobutaka naye nga nga nalimanga naye kati kyenjogedde bwe kiba kati ze wafuna kuno okweno kuba oba ofunyizaako paka eno kuno kulwansinsi tiba tekenkana. Naye ate oyo ogumu nga gugenze wansi ddala abamukyafu nnyo taba n'oganiza anti bw'oba olima bwoti kati bwana toyambadde butusi ettaka lijja liyingira muno kati ettaka liyitira ligenda lisika empale kati ng'alina ate okugifunyulula n'ofunyulula deni woba otambula oddamu n'ofunyaako bulungi. Kino ekyalo Promax. Kati bw'obeera mu mbeera eyo oli ng'agenda okufumbirwa akufiirako nnyo. Era walina okufiirako gw'osaba emmere. Atakufiirako nnyo mu by'okuyita. Era batera na kujja wiiki esembayo. Ate nga waliwo ababagambye bannange kojja mu mwamugamba kojja mu sempa mwamugamba si ow'entondo mugenda kola odubulayo bbanga ki ne balyonka badduka emisinde bajje bakole ki bamugambye taata tuzze omanyi munange wiikendi ejja tiiga muŋambye buyise gyoba abaddeko tutwala ebituubeeyo okuteekateeka naye munaye kojja kasita tutuuse nti kati mwabimaliriza nti nedda nze munaye byawedde nti kale kandaba oba nnajja kumbe aba enkeera ng'asimbula neza naye ate olujja bwoti oba ogyanako kati lusiya mugenda naye kale era sale bale teganya wadde bya mikolo emmwanyi zino zibadde tezinnagira bulungi yagadde nnyo okujja naye transport ono abadde akyagizeemuko aye nejjera lya mmanja aye gye naaliddukidde gye ntera okuddukira nga nina ebizibu era kinannuma butajja ku mbaga ya mwana wa mwannyinaze genda okulaba nga bagirawe bati kojja tofaayo esatu nga giyingira esatu giyingira asooka agenda anywako kati ate alina akakooti ke kali aka brown ak'ekibanja ogw'ekibanja gundi ebuukanya ak'emiwula akakeyasa aka brown ate empale ya black oba ya gwe bibeerawo awo obudde bwonna era mutuna mu family album babiyita luba luseewa
ogwo mutera okutwalira ebibaleseewo era olugendo okugira bwoti mugenda okulengera ekkooti ya Brown n'empale ya gule ng'akyali wala ngamuga sempa alaikajja ate ziba oversize balinga ababaako later on oba beetegekera kugejja anti nedda webazikulya baba baali banene babeekengera ate wagaye woba omwavu engoye ozituna saizi bw'oba otunamuka omubuulo bwe kati bwe bakugamba nti eyo yakanaana yeba ekutuuka yattaano era nekale eno nenenene naye jakufuna awakendeza nti atofaayo ani agaye kasite bange emuyingira ajja bwata ogenda okulaba ogambye 5 tosalako oja yatwala kikola ki kiriwo kasita kiba ng'osekera zenange nze bakuba emiggo nnumwa butolumwa aluwa ng'atandika okwambala gundi bwayabeera eri kasozi ng'ajja si yona bali mu pereketya anti kagenda ne kaaka ne kabanga akajja bwe kati fokasinga yasaza akabumbu bagenda okumulenga batera okusala enviiri awo abantu b'omukyalo baba n'enviiri abantu b'omukyalo tebalina stress ekutulako nviiri tebasala nakiteze tezikula zikula naye omukolo tegumusazaako nviiri batera kuba balwadde okusala enviiri bumulumi olaba kanjokye oba njokya kanjokye nako watutye paka munange kanjokye obusajja mutegere kahaja abavumevume yagambye kino yagambye jangenda mu kyalo bantandikire ndeka wagambye obusajja kale teri muntu alina bulamu ng'alina bimugendera addawo kulamenti nga bya kisiru mukulu batte ng'olina ebikugendera kuffe nti babadde boogera abali obasanga balina bulumi bwabwe naawe teri muntu ng'alina bimugenda gwe kaakati obeera ku social media ombaddeko ebbanga lyonna dirwo wali olabe nga nina muntu gw'ataakinze abantu balina peyini yaabwe nga banoonya kwe bagiwummuliza kati afuna akantu kamu n'akeerijjako bw'ati gwe genda olabe sengaawo alina ebizibu nga byaleba byonna alina nagawalage gali awo gamutuulidde ogenda obeeko ky'omusobya ekimu bwe kiti ne maama omwana wazaako era ono ndikasa naawe ozadde watandikira kasita naawe ozadde kimu bibiri ye gy'atandikira sipiidi gy'agenda omuntu omusanga alina ebimuli obulumi obulumi obumuli wano ye akwata kasonga kamu n'afuna wakola ki wakawummuza ate bano bandi mugagga nagaggawala nga bakwetamu adda alalalala oseereramu gumwogi ne bafuna kwe beerippira ne bagamba ono gwe mukulu batebyo kasita obitegeera mu nsi teweemalaako ddembe tuvume olaba nekiri kyembadde kuba kyobadde oyogera abantu balumiddwa stress kubanga bafaayo nnyo society kikyekola ki eno society ejjudde bagwi baddalu oli agenda kwekengeza buli kyekyogenda okwogera n'ekigenda okufuluma mu kamwako buli ddakiika lwaki alina bye bimusumbuwa alabe womukonera alabe wofananyiriza afune abamufaanana batano akeera ku mulyango kati ng'oddako abo baguba ddalu nkugambye abantu bali mu nsi ffenna tuli baguba ddalu naye kati oli akwata n'akuleetera eddalu alyongere mu liryo lifuuka eddalu promax kati bw'aba alireeta mugana esemberayo bw'alikulemezaako mukubbe nga naye tomusaasira nviira twala eri eddalu lwaki olinsiiga buli ddakiika kati ababunabe balina bizibu byabwe bibasumbu era kojja bw'aba anajja ne kooti ye eya Brown ne gure mumumanye nti yoyo wemba mwagala asale enviiri mumugamba akeere nga bukyali awatuuka awo ayite wali ewa disani bamuyiseeyeye tolina byomubuli ate abo nawe baba beevaako dda yazaala dda abaana ne babawasa ne bagenda ku kyalo gyali eyo ne mukazi we tamanyi oba buli lunaku bayomba oba beeyagala oba tebeeyagala kati ogenda kumugamba ki lwakeesa lwabala omwana bw'amuweeza wajja eno mu kibuga munaamuwaayo 5
naddayo ng'agirina mu mpale muno abatafugika abatafugika oyinza n'okuddayo nga ku kyala azaddeko abaana bali ng'emitwalo 5 gyaleeta ettabu bakuyita mu lukiiko lwa kyalo ekyalo akimazeewo kiki yadda kuno takyakwatikako buli bwaguya kiro ya sukaali agala musasula nakireki waliyo ebyalo ebikyalimu embeera ezo ng'oli bw'abeera n'akakadde ku kyalo abeerera ddala kizibu n'ekyalo ki gyebiri akakadde ka ssente ng'ayinza okufuukira ddala ssebe ekizibu ku kyalo munywe nga yafuuka munywe kyolegeeza tebakyaliyo abanywa amalwa simanyi gye wakulira eyo tekiri kitya tekiriwaffe tebanywa amalwa mwakulaakulana embeera eyo mwagivaamu tebanywa amalwa okakasa Lukaya munywa kisoda biya mazzi naye alimu ebika munywalwa Guinness sitandika tobimanyi kasitawutu ajja kasala bagabe omulaba yabadde ayogera ku so okazeewo wali baagalaani bazze bakuyita ku ki ekyo bw'oba osobola okusolva ekyo kasita kikugenda mu mutwe ng'omanya nti muzamiri waabwe ndi kino kaneewummuzeeko bw'otandika okukyesibako kati okojja gwe nkugambye nti nno lwaki obwakojja bwe era bujjako kasita najja ate nno n'abamu baba baagala wano alina emikwano mingi naye mulimu emikolo banaawoza batya nga tebalinaako muntu gwe basitudde nga wa Luganda nga kyekikuleesezza ojjuze ennamba ne bakojja naye ogenda n'otunuulira omugagga saabagagga ne batandika okusitula bakojja baani bannange ne basitulakanga bakojja aba naye nga ekkooti yogera ate golina kyotya mu nsi nedda ssebo simala lumu kutandika lulala ate katandikira ekkooti nga zibadde naasituka bonna ne bakojja abaavudde eguuni ono abantu be yabeerabirira ddala tabakolereri atwala n'obafunira zifiiti kati gwe lwomanya nti nowaliyo omukolo gwaki teweetegeka ani aba yeetege gwagenda ku mukolo kojja gwogamba yeetegeke maama bw'aneetegekera nga buli mukolo abe wakati baali kendeza kujogendako weetegeke bulungi afuneyo kooti emunga ya nsonga gwe kyeki gwali twakulu naguli nga ngomanyi mukulu abaana bazadde bakuze bazadde n'abazzukulu ekika kigeza ate ebijja buli suuti uliriza ntegeko ntese budget milioni 3 ompadde keji sikaza milioni 2 na emitwalo 48 ate gulire kooti emitwalo 4 ekooti ziba za mitwalo 4 otambulirawo bano abasajja abazitembeya neeza ebiri gyeziri ekaleje ebiri yobadde n'okusonda sooka ogigwemu ekkooti sente y'omukyalo kubanga kuli bakugamba kujja kuweesa omukole kati gweoba olabanga tojja kuweesa mukolo kitiibwa beerayo mulimu ebyo gundi bino mwamulabe biki binyuma nga bakukyalo bazzaawo oli abadde ayita bamugambe wagundi waliwo omukolo mukitegeera ne bajja naye nga oli mu kintu wali ku mukolo wali ng'ojja oli bwotyo waba tasobola beerayo ate bw'atajje nga mugamba nti teyazi abeerayo kubanga era ne mukujja tekigasa kujja nga your main purpose is food emmere bagikusanze waka bakusanze bajja kusala bakalirire kanga amakagalo nonya naye woyokeza no seriously okusinga okujja yoke inobanga atawera notandika okugamba nendoza abaana be tebamufaako sigale waka kubanga emikolo bajja kumanya nti obagundi teyazi ye baba bakuweereza biki kisawo kyataliiwo kijjula mayinja nakuwa ennyanya zino biki bye baleetedde mu kibbo bana abakuweereza bajja kukuweereza era tofunanga yabaddewo aye aliwo yagala bingi byaki
byakulya kati bakyaga baki ku mikolo kyotalyangako mpozi transport kwaye transport oli ne waba ayina singa ka transport kwasigaza mukamala ano mnayo sawa kana mala eta anagireke eno nabakandabe wano kasanvu wali motoka etwalira mutwalo boda ya 5 wali kagumu kitundu kati awibya we mumpaya akakasukali kachiro kasukali kabasala mumpe ebiri eta anagirese eno kati buli muntu agira transport andi okuzaala kujagana abana twaba kuzadde nate basenge empisaje batuyisaamu tebasana kufuna transport ate no munnange weewonye bakadde baffe batulwanirira ne baffa nga tebalidde ku ntuuyo zaabwe naye bwe babanga bakula balina abantu be balwanagana nabo mu myaka egyo bayinza okuba bakoddomi baabwe baganda baabwe bakizibwe olw'ensonga nti baatukwekanga biki abantu abo bye baakola kinakuwaza nga ate bwe tutandise okusembeza ku mikolo gyaffe olw'ensonga nti tulaakinga abantu abakulu okwata muhairako eyo n'otunuulira nga ye mukulu aliwo ate yamanya kitaawo naye mu butuufu nga kitaawo nga kitaawo yagana buganye kugana otokolagananga naye teyagaza kwongezaayo fitina kali gwe n'omwesembereza n'alyonka ajja era ku mikolo yayogera nga kitaato yasigala naye mwebali nnyo mwesezza kitammwe ekitiibwa era gye mmanyi musanyufu nnyo fwana otwali kuno ku kyalo natugira bwe n'atandika okunyumya emboozi naye ng'embiranye yabaliko tosobola gitegeera mukama abatusaasira abawo obuwangaazi nga buli omu yayimirira ku lusalosalo lwe nejjambiya ye ezo nnyo wano naye ebyebyalo ate abantu bedda nze munnange bwe mmaze kkula ne mmanya nti nno n'abantu bedda baali bayaaye okimanyi gweoza obuyaye buli bantu buno obuyaye busikire kati olaba ffe bwe tukuze obuyaye busikire otandika okulowooza olw'ensonga nti abantu abakulu tubasanze nga bakadde tulowooza bazaalibwa bali honorable oyo omukadde oyo gw'olaba ayogera sesese ng'akuba amalusu oyo yagamba mwana wange mubeere bansa ekintu kino okubeerawo ekifaanana bwe kati ate bwe twalibadda kuno nga tuba ku musala guno tugenda okwezi omulaba ayogera olowooza nti muntu mulamu oyo yajojobya ekyalo mbeera ye mutuusi bodda ku gwamini be basogonyolanga abantu ebigere naye bw'omusango olwaleero ng'atandise okubuulira eby'amagezi myaka gye gimugonzezza mbeera ye mutabo abo boolaba abakyala abakulu abakadde betugamba nti abannange gundi ono betwebuuzaako abo yageranga omwami yeebase mu ttuntu yeefuula agenza okukima amazzi yadda birala ng'eri ewa yokaani ku mutala guli amanyi bw'anaasalinkiriza bw'ati ebikata bya lumonde bye bigenda okulamula naye nga abawala b'ennaku zo bannange bakunama abakyala abedda baabanga bansa nnyo nga bw'ayambala gomesi bw'atyo ekyabanga mu nnimiro ezo gomesi ekyabanga mu misikaati Mothers Union naye omusango olwaleero ng'atudde nga gye yayita tasobola kukola ki kwogerayo nze kyova olaba mu bulamu bwange entambula nga ndi mugumiikiriza eri buli muntu ne bw'afaananye nakugamba nze ng'omuzadde mu ntegeera yange njagala abaana bange ne mbakuumira okusinziira ku step gye baliko at the moment in contrast to where the world is ne mubuulya naye nga simukubako kifuba nga mutwalaganya mu mbeera etuleka nga tusobola okubaako n'omwaganya nga ngende nga mulaga nga mulaga kasita abanga ye tannejjeeko nga oba tanvumye lwa nsonga nti the biggest mistake omuntu gy'asobola okukola ku muntu kwe kumusuubira nti alina okutegeerera ku peesi y'emu nga ye era abantu abategedde wano mu society yaffe kyekibalemye ekyo okupreachinga mu bantu okutegeera akwata entegeera ye eyawaggulu about an issue n'alowooza nti nno n'oli waalina ogiraba era bw'alina ogirisiivinga oba bw'agitegeera so nga ate omuntu omutegeevu omanya obunafu bw'omuntu oli kasita omanya obunafu bwe omanya wa w'omutwalira
womutwalira n'ogenda ng'okola ki opepetawo mpola. Nze nakomawo wano Uganda I think yali 2023 by then nali ng'emyaka 22 naye waliwo omuyimbi baali bamuyita Cisco. Bwe nali nkomawo wano e Uganda ogwasooka budde bwe bwankwata nali ngenda mu saluuni kuntintinga buviiri nga ndabye Cisco ng'ayimba naye obuviiri obwo nga bwaki bwa cream era n'obujegere nembusuulamu kali nali njagala kudda nga nfaana naani Cisco olwaleero nsobola obikola kyekyali ekiseera n'amagezi gange we gaali gakola ki kati ekizibu omuzadde kubanga oli mu myaka 45 otandise ekifuba okikuba ku mwana ow'emyaka 18 tonswaza ku kyalo gwe tokola bwoti nga ogirawo ddala empuliziganya esobola okubeera wakati wammwe osobola okuwabula n'ogenda n'ofuuka ekitalo ennyo lwakuba omwana owulira oyagala afiitinge mu society kyekkiririzaamu so obuvunaanyizibwa bwo bw'omuzadde kumuwembejja omuwa obuluŋŋamu abureceiving okusinziira ku ntegeera ye society ye tolina kiraba bwetyo teyina kitwala bwetyo wabula ggwe ng'omuzadde gwalina obugumiikirizo obwo n'obutegeevu obwo okumanya asobola ku receivinga ki era asobola kukyuka atya abantu betulaba olwaleero abategeevu mu society yaffe bwoddayo mu myaka 2 n'olaba bye baakola otya otegeera nti nabo tubalina wano abambadde zigundi zijabu ababyesuddeko abakola buli kimu kyonna nga watandise omulaba nga asitaga firuzi bannange kino tekisoboka bannange gundi kino erede gwolaba ali mu kyakya ali awo akomba omusaalaba akola ki gwolaba bali mu kooti kati abasalira abantu emisango wetaagoddeyo bwe olabe bye yakola life is a phase naye buntu butategeera nti nno gwendiringa naye amagezi ge n'entegeera ye n'emyaka gye ali luddawa lwaki tetubeese nnyo oyagala baddukako tubaleke mugende mukole ategedde kama yeebazibwa atategedde ayizulu njagala bakulumba akakojja kabadde kagogo amaanyi gone bavuma muvule nakyotya ekyolina okumanya sokodde omulamwa gwaffe gwabadde gutandikirako nti tutunuulye bantu bye bakola opposed bwe tuba nga tujajinga abalala tubajajingira mu bye bakoze ate ffe ne twejajingira mu intentions byetusuubira abantu abalala bo basuubira nti balina kutegeera kikyo kale mbadde ngenda kujja bwoti naye lwakuba mbadde nkereye nga ngenze kujja bwoti lwaki onyombesa okuba nga nkomyewo budde webuti oli akuyombesa lwaki okomyewo ku nnya naye mbadde nduddeyo nga nkyalindalindako ndabo ba naafunayo oko kye ngenda okuleeta awaka kati ng'osuubira oli omuntu okukitegeera naye lwaki mu mbeera yonna mukulu batte omuntu toyiga kwewa ddembe n'omanya nti teriyo muntu agenda kutegeera kituufu kikyotegeeza naye kuyiga ngeri yakusaasiriŋŋana waliwo wano omwana alese omwami w'e Uganda agenza alye yatoba abaana batereere bw'aliwulira omwami oyo nti awasizza e Uganda agenda kubwatuka omutima tegugenda kumenyeka gugenda kubwatuka nga bbomu agambe nti nfudde gundi gwe nalekera abaana akasente konna kenfunye konna nkaleeseeyo akoze atya naye ate ne gwe baalekera abaana agamba naye ate nanca naye alimba bannange yandese wano emyaka 2 yalowooza agenda kubeerawo emyezi 6 nasooka nengumiikiriza naye anonoza nnyo saamuwasa yali badde asooka n'atunamu n'amanya neyiyamu ku bweyiya naye nga yabadde owange kaakati oli atunula kusinziira ku bikolwa ono atunulira ku intentions yali badde agumiikiriza yali badde ategeera nti nabadde neyiyizaamu ku bweyiya naye ye gwe mbadde nkola gwe nfaanaye gwe njagala abantu mu butonde bwaffe tuli selfish waliwo oli gwe nalaba nga akateesewo ku comment n'agamba nti oba wasukuma mukazi weno mu ddungu wasa mulala ebyeri birala
balina obwo bugundi bed space n'agamba abadde mukyala wa Umaru ku makya bwe buzibiranga mukyala wa Hamza nkera bugenda okukyanga wa Muzamiru gw'oli eno Kampala okola ki naye ate naye bwakuba essimu n'otagikwata obeera mukambwe ennyo embwa y'omusajja yonna girekera abaana ekoze oba okangazza kati buli omu bw'otegeera ebifa mu nsi okakkana nga weewe eddembe obutalumwa stress in fact eno coaching yaffe mukulu batte ebeere kuwewula bantu mmeeme nti bwe tunyumya ku bintu bino mulimu abantu batandika okurireetinga amanye nti ekyatuuka ewuwe si kipya nnyo kyali kituuseeko newoomulala kijja gwe wagwa ku mwenzi waliwo yagwa ku musezi ye kankubuuze gwe okugwa ku mwenzi n'omusezi otwala kaani ku mwenzi n'omusezi abantu ala omusezi lwaki otwala omusezi omukazi omwenzi tabeereka naye ate omusezi ekyobusezi munnange ekyo munoonya engeri gye mulwanagana tosulanga ebweru nenekaka kufulu kati nze ekitutte nti okutwala ku mwenzi n'omusezi olonda kaani okumanya obwenzi buluma n'okukyogerako mpulira omutima gusiikuuse omukazi omwenzi naye ate omusezi wakiriko n'olaba munno ng'avuddeko nga si yeye kati oba omusanga ng'akugudde ku mbugere ng'abulya sira mumanyi okugira mubaddeyo mukati muli mu byammwe muli mu mukwano agenda okujja gwatosooka kutuula nsolooza leero saalanga atabye ate agenza mupaka mu bigere ate omusezi tali eyo omusezi afuluma nyumiza naye n'asiira ebintu bye bw'ogwa ku musezi ng'alya ennyama ngana kulya yange anti ekitambo kiyinza omutikka ng'ate ali mu action kati gwobeera gy'obadde oli ekyebase ogenda okulaba akawansi akwata akagere kati ng'olwo ekitambo kitandise kulaba nnyama ekitambo bakivumula naye obwenzi tebabuvumula kwegamba okutwala omwenzi otwala omusezi ate omusezi tekibeera kyeyagalire kijja buzzi bassebo ne bannyabo abenzi okulonda kusazeewo nti mu abenzi babawanike kalabba bo abasezi tujja kulwanagala tujja baagala wampaka oba mutulumagere tujja baagala kifubagaana era omuntu yenna nga gy'oli ng'omanyi nti oli musezi oli kushuwa ku bufumbo gwa omwenzi eyo basime eyo basime ate nange sisoose kipiikinga abenzi eyabo basime ebeerewo okima yakaddeko n'ogiyingira naye omusezi tugenda kuwasa abo bategeere tujja bawasa mwebuuze n'ekyabazaala wakyawo obwenzi bannange tombuulira kubanga kati kankubuulire ekirwadde ky'omuntu akwenzeeko nabadde ne basisita bange ejjo nga twogera ebyo biki bano simava waka simava biki abasajja tebalabiraba ne mbagamba omusajja ne waba talabirira mwana wo omwana abawuwe oba oyagala oba tokola ki nti abiki nawasa lwaki bwe wafa tembateeka mulimbo omusajja ne bwemunoonya ng'omwana we afudde kiba kikulagira ddala nti omwana abadde wuwe okitegedde kyekisooka ne mbagamba nsi kukyuka naye nze ng'omusajja omuganda omusajja tayenda aba mutambuze omusajja kamera yange eriwa aba mutambuze omukazi yayenda
omanyi lwaki kanti kunnyonnyole mpulira bajjajja edda mutuze mu kamera bafunanga abakyala ababiri oba abasatu gwobeera otya omukazi nga leero oli mukabasudde nti oli mukakasozi sawa 7 oli wabasudde mwenda oli wa mukakasozi like mu reality nga nayo kenyini omukazi ga nti ejo yabadde wabatte kati enkya waddaani ate oluddakadde ye wabatte gwe nga yagala ekitiibwa ky'obufumbo owulira nga tekijja ate ku musajja ku musajja nti leero yasuze wa ajati enkyali wajati muto salamu alaykum akongere barakallahu fikum barakallahu berutambudde tuzanyidde mu ddiini bafune ko beripa bwe tutambudde banyabo ne basse okogeddaako mubeere bagumu bamaama abasezi tujja bawasa okulonda kusazeewo tujja bawasa n'ensi yeewu omukyalo omwenzi n'omusezi olondawo ki tulonzeewo basezi kubanga obusezi si kyeyagalire tusobola obuvumula kati gwe ne ku 8 ne bwe nkusanga ng'otambuza mutwe beera kushuwa nti olina obufumbo oba otambuza naswife tebitukwatako oba omenke wala obatusanga mu ddiiro ng'oli ku mmeketu w'amatw olya wetumanya ku kyalo nti balina gwe baziisa tujja kuteekako kufulu teri kufuluma namuyingiza tukutawayisawo ennaku 2 nga tumanyi kati yatandise okwonooneka aba akyaliika babakalirira naye omwezi wadde n'olunaku n'olu teri bamama kiwedde teri kuwoza batte yabisazeewo ebyo teri kuwoza nange neteekako omukono wano katonotono sibula kale mutambula nawo ne basebo akume